mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Waliwo wano munnaffe wambuuziza ku ddagala lye bayita sabbuuni w'enkima, eddagala lyeryo lye bayita sabbuuni w'enkima. Kati sabbuuni w'enkima oyo nga bwe wamuyise, ddagala lino ddungi nnyo okubeera ng'olinaabako. Okusookera ddala osobola naabira mu ddagala lyo ery'okweyambulula, era bw'obeera onaaba olina okwogera kye tuyita okulaamiriza. Lino erinnya ly'obuuzizza erya sabbuuni w'enkima oliteeka ebbali n'oliyita Kayongo. Bw'oba onaaba ogamba nti ono Kayongo njagala ayongobeze ebyo byonna ebimazeeko emirembe, ayongobeze ebisiraani, ayongobeze olutwe, ayongobeze omudibo, ayongobeze ebyo byonna ebitali birungi. Bw'otyo bw'osobola okwogera ng'onaaba ku ddagala eryo lye tuyita sabbuuni w'enkima, naye nga mu kulinaaba oliyita Kayongo. Ndowooza ontegedde bulungi nnyo. N'ekirala gwe omukyala w'olubuto ng'obadde oli lubuto naye ng'okimanyi nti wagendako ebbali ng'olubuto lukyali luto n'ogendako omusajja omulala, ebiseera ebisinga abakyala bw'obeera ng'oli lubuto osobola okufuna endwadde ezo ezitali nnungi. Osobola okufuna endwadde ezo oba kye tuyita obusobyo, n'ofuna obusobyo n'osobya omwana oyo naye nga kivudde ku ekyo kugendako bweru, oba omusajja n'agendako ebweru, wagendako ebweru n'addamu ne yeebaka naawe, kiba kyangu nnyo okusobya olubuto olwo oba omwana oyo ali munda. N'olwekyo okwegobako obusobyo obwo kiba kikulu nnyo. Eddagala eryo ly'oba ogenda okunaabako ne Kayongo oyo omuteekamu bulungi nnyo, oba sabbuuni w'enkima oyo omuteekamu bulungi nnyo, ajja kuba akuyambako okuggyako ebyo byonna, okuggyako obusobyo n'okugemeza endwadde ezitera okutambulira ku bakyala b'embuto ng'amakiro n'obusobyo obwo obw'enjawulo. Kayongo oyo mulungi nnyo kuggwa omukyala w'olubuto. Eddagala ly'oba oteeseteese ly'olina okunaabako ng'oli lubuto naye muteekemu, ajja kuba akuyamba bulungi nnyo. Eddagala eryo erya Kayongo limera nnyo ewantu owabeera wannyogoga, ewabeera ewabisibisi nga mu ntobazi, mu bitoogo, mu bibira eyo limerayo nnyo. Emmanju w'ennyumba, emmanju wa ttooyi, emmanju w'ebinaabiro, eddagala eryo limerayo nnyo nnyo nnyo, wamu ne mu bikomera, emabbali w'ebikomera naddala ewatera okuyita amazzi liyitibwa sabbuuni w'enkima oba Kayongo. Kambuwe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777840 34 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.